obukulembeze era ng'ab'e Katende bakyusiza ne bafuna pulezidenti waabwe omujja ssaako n'okuyingiza bammemba abajja ng'omukolo guno gubadde Katende mu disitulikiti y'Empigi. Krisini Kyeyune Kawooya yabadde omugenyi omukulu era nga yatuuzizza pulezidenti omujja nga kati yalinze okubeera disitulikiti gavana. Omukolo gutandise n'okuyingiza bannarotale abajja basatu era wano disitulikiti gavana abasabye okutunuulira obuweereza kubanga ekigendererwa kya Rotary kukyusa mbeera z'abantu. It is very disturbing when you join Rotary and you expect to get money from Rotary. Because the most annoying thing is that everything you do, they will tell you to pay. So we are people who pay to serve. Bano bazzeeko okutuuza pulezidenti wa Rotary y'e Katende omujja John Bosco Kyeyune era nga yamyuka omwami wa Kabaka ow'eggombola ya Ssaabawaali Nkozi ategeezezza nti ekisanja kye kino wakutandikirako kukuuma Buntebwensi. Yakutooka n'abaana b'amasomero aba wansi ddala tubayigirize okusimba emiti, tubayigirize okukuuma ebibira, bayigirize okulaba nti nno Obuntebwensi babukuuma. Ate bwe tuteekawo n'ebibayamba okusoma toilets, ebibeerawo, classes n'ebiringa ebyo. Kyeyune agamba nti tagenda kukoma ku ekyo wabula waakulaba ng'alwana okwongera mu muwendo gw'abannarotale mu kitundu kye. Tugenda kulaba nga ba-members mu Rotary beeyongera. Twagala kutandika Rotary Club mu kitundu ky'Enkozi ate twagala okulaba nga ne mu club eno ba-members beeyongera. Emmanuel Muwanvu ayogedde ebimu ku bituukiddwako mu kisanja kye omuli okutumbula ebyenjigiriza n'obuyonjo. Tuzimbidde essomero lya Sekaza Primary School, essomero lya gavumenti liri ku musingi ogw'Abakristaayo. Tuzimbidde kaabuyonjo ey'omulembe ey'olwamu era twagenda mu maaso n'okusomesa abavubuka abasukka mu 8 okuddamu essuubi okukola emirimu ate n'okukola n'amaanyi. Amyuka Chancellor w'ettendekero lya Nkozi Professor Patrick Edwin Chamanwa nga yabadde omugenyi ow'enjawulo asabye pulezidenti omujja okutunuulira ennyo okubangula emiti emito ku ngeri gye balina okukuumamu Obuntebwensi. The young Rotary Club of Katende should not just fit in with the rest, but be a catalyst for change in what Rotary does and how Rotary engages and influences the transformation of individuals, households, and societies. Rotary y'e Katende guno gwe mulundi gwayo ogwokubiri ng'etuuza pulezidenti omujja. Sandra Nabaggala ne Irene Mirembe, BBS Telefine.